Nabaga music industry is the devil ne mungana. Emyaka 10 egiyise kati abantu bangi abafudde music industry because of the devil. Kati shiba yalazo olubuto teri olubuto tabeerako tata wa mwana. Ekiddako tata wa mwana. Goza rama kutuwa kudu kokola obufumbo ki. Yali aweddeyo nga kenza amazo muzinga zingako. Ekiganye shiba okulaga omusajja nzo kuba omusajja ali mu industry muno. Ebintu bibiri tebakweka musajja tebakweka mwana. Bwana azalo omwana tatumwe manya. Nze kinebaziza kimu yatusiibudde bulungi. Mama kagambo ko kusibula okale kati anti gutoka manyi teri aweza myaka 10 naddamu nafoka wakabi tomanti mwogera emyaka 10 nga nyimba kati ngenda kwe concert joba koledde emyaka 10 obanga abasibula teri aweza 10 naddamu nafoka sita omusamba gubasamirira gwa kucyakala kulya bulungi kusula bulungi kubera bulungi ogwo omusamba egukusibula ko le bagama nti yagwa era tugudda amayumba amalungi ojja gasulangamu era nga ogatulaga ku social media zo but nga sigago nga bya musambo ogwo I swear abayimbi tebagala kubulira mazima abayimbi basamira they do 100% era bwabata samide tajja jivuga eyo mpewo yeah Juliana called you no ne mugamba then we talk ne muganze nze ntambule ensumbu ankoyo okunangira nga border because we used to be smart yajigulira of course Sibya gamanti nkuwaddeyo zi. No mugamba nafunye motoka ne bagituna celebrity nti aluwanti uyo munamu senteza. Nange nensigaze motoka yange. Esi mukashaka nukankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga samusanga apo oligimo ate nga bayina nesina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu eshawa bags z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri oligino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngo soba kubira kuzo musanvu 03-999-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Okay, kale mbaniriza nnyo ku mukoto CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero baniza ku yona jemusunzido okubanga mutulabira week kansubire batambulidde bulungi weekend yabatambulidde bulungi lunaku lwa Monday twatuuse dda kulaba nga oba oli awo tubaako ne betukubaganyamuko ebirowoozo mu music industry oba entertainment industry okutwaliza awamu. Ndi ne Rasama the teacher bwendi naye is a music analyst aina obumanyirivu mu entertainment industry bino nana abasinga bye bakola ebyokwogera ku bayimbi ebyokwogera ku bice ebibadde mu ggwanga babikola dda so si bipya abaddewo y'omu ku abo ndowooza tuyinza okugamba nti alabi generations z'abayimbi generations zonna kumpi ezibadde zizze abaddewo ng'ategeera bulungi atengeera mu nnamawulire so ng'aweereza bulungi nnyo so twagala twogere ku weekend bwe yatambudde entertainment industry nga bweri okutwaliza awamu nja kuba mubuuza ku balenzi baffe ab'enjawulo atukubiremu kotoch nakyo oba oli awo ajuzwa nalabye abayimbi bagamba nti music temuli ssente nalabye Palaso ng'agamba nti kola tunes bababba nkugamba omuyimbi yandisobodde ati oba oli awo nokola ssente mu music yadde bagamba nti copyright law tekola bingi nnyo simukyazangako but bingi nnyo tugenda okubanga twogerako budde bwe bunatusalako naye nga ffe akadde tukalina naawe akadde okalina bulungi nnyo okubanga otudde dda sanyusa okulaba ssebo amina weebale nnyo weebalire ddala tuwakakisa nojjaku wano ku channel yaffe naffe oba oli awo nange nsanyusa tube nga tusena ku nsulo y'amagezi mwebale kukola mwebale kukola at least bwembeera gyendi nsanyuka nnyo nga kyenalwanirira waliwo abakirabamu amakulu like nga bwolaba Jesus nti bwe yavaawo abasigala bagoberera ekintu kye bwe balinga bwolaba Muhammad bwakola so nange nsanyuka nnyo nga ndaba kitwalina tulwana impact yagenda nekola ki negaziwa kati buli omu asobola okukola kyayagala. Amin. Wali ku metro amawulire wagawummula eyo radio ginasembayo okuweereza ndowooza naweereza radio 5 natandikira ku Mama FM nenzira ku Dembe nenzira ku Suubi
nenzira ko record then nsembyayo metro. Wow. Yeah. Record FM. Yeah, Record FM 97.7. Yeah. Then no sembyayo. Nensembyayo metro. So no bita. Yeah, muntu alitayalinga. Nilitayalinga. For starters njagala mnisoke menyero omuntu nategere bulungi. Batugamba nti mwaba mukwabo abatandika ebyo bimeza by'okutuula ku radio ne mu discussing church tambula mu industry tambula etya era oli omu kwabo. Yeah, nebaza mikwano gyabe nali nabo. Jacobo, Bafa Simpima, Yasindije, Mese Bontwe, Munamasaka obabeerawo kufe twali baana bato newankubadde nti nze Jacobo ne Yasin twali bato naye abo babeerawo nnyo tugaidinga era mbebaza. Yeah, twanoonya ekyokukola by that time. Batuwa kuba nava ku Mama FM ne Jacobo ate naye alina gyavudde tusingana ku Dembe FM. Babiri ne batuwa show eyali bagitanga Africa Corner. Ne by that time Messi yalinga agikola bali bafunye interview nga bagenze London na Malula family. Ne tunoonya ekyokukola nkikola ki? Kuba music bete sobola Messi kuba music. ne tuddawo Jacob namuza ne lwasaba tugenda kukola ki? Ne muganze waliwo bye nali nkola. Nga sinajja wano nti nali ntunulya nnyo music w'abazungu nga mwogerako naye waffe nga mukola ki? Newe mwenedde okuviirira okujja wano mbadde kyentunuulidde nagamba can we start that? Era nebaza nnyo Jacob okukkiriza kye namugamba. Yangamba can we start that? Then netandikirawo. Awe twatandikira ne tuleta Kasengejje n'eddembe ne tutandika okukurukutinga abayimbi. Recruiting abayimbi obazimba. Yeah, today generation mwe mugamba nti yammwe. Yaffe. Kuba ffe twali generation y'abakamyo naye nga ate tetusobola ba owninga. Ne tucreatinga we yaffe. Omwava Good Life, omwaza Aziz Azion, omwava Jamal Waswa, omwava Omulangira Suna, omwava Kenzo, omwava Big Guy, omwava Diana Nalubega, omwava Lutalo. Hey. Nsiti agwe ntya Katonda akayimba ka Lutalo kapaapala kasokera ku Kasengejje n'eddembe. Tuli mu mwaka kyolo 28. Chekeza Good Life okujja. Wejjira mu 28 nga weemuli. Twatandika ku Dembe FM okukolera program ku 27. Yes. 27. Wow. So generation ezo zonna zonna okujja paka jukira balibo bali mikwano gyaffe naye nga tetusobola bakolamu kuba tetusobola omutandikira mulumbagana nga ate yabadde kwa platform. Kati bone tubaleka netusigala kubanga tubakolera mu bokolezi. Kamioni bakubira ngo okola byagala. Bebe kulu bakubira nga kola. Bobi wani bakubira nga okola byagala. Ba Juliana because abamu bafuka na bayimbi baffe mamisa kisema kula. Some of them batuyambana nnyo kubanga tuli ku payroll. Nze nali akuseneza misaki. Yomuyimbi omu yampeka ku payroll. Misaki kisema kula. Oh my God. That guy. Juliana Kanyomo wazinangulya ne motoka. Juliana aguliye motoka? Yes, my first car ali ya Juliana. Just go and ask Jacob. Jacob mayinze ni waliwo ebintu etwogera. Mama. Juliana ayagala nnyo Jacob omutuuze. Yeah. Ne Selector William. Akati Selector William atandika okujja okukola ebyaffe ng'oledde ffe twabikola dda. Bw'oyogera ekyo Juliana ndaba emikwano gye. Yeah. Juliana, bolaba Babrufli. Babrufli temwabasangawo. Baliwo nenga tebatuukaganye na mutindo gwe twali twetaaga by the time ocompetinga because byabaleetera Steve yabaleete yali abatute nnyo mu kwagala ebyebweru then netandika era ffe bamwa n'ogamba Cindy olwali agamba nti Rasaman ayina omukono ku bulamu bwange alinako omuki because byaddira nga bafunye obuzibu awo ffe twasalawo ntuga nti Cindy ewaffe era nebaza nnyo omukulu gwe bayita Wilson Kitata ne DJ Wilberforce Mpima bayina engeri gye batucreatingamu kumakinga ekyenjawulo up to olwaleero buli muntu abayimbi si bamenye bangi 1,000 people abayimbi abamanyi bayitako mikono gyaffe nga ne mukwano gwo nze nasooka omuwa interview nga yasooka kola interview ya Record FM Spice Diet ngeno mugambe Jonex yamundetera
when she was young ngachali alina Dr. Pizzo ninga waliwo balwana nakawala akalala akagala Dr. Pizzo by that time ngateka gamba na yagala boyfriend wako sakawala kusichakalaba nina ukali kayimba oba alida the feeling alida yeah. Je kali okay neka chimanyi mukazi wakati ayinza okubanga akuzi so ne Shibajja Shiba agenza okujongolede tukaddiwa nokaddiwa wow ya Shiba agenza okujanga tukaddiwa ngatukaddi in fact kuba Shiba twamanyina mu dancing Bob Sheshon ngwezaliwo fe twakolako ne groups za karaoke twalina groups ezizina katula sama tutandikire wano tujja sembyayo nja kusaba tusembye ekivulu kya Shiba newe ne bwekitambule naye njagala nnyo okumanya cause mubaddewo nali njogera ne Sophie Gombia oh my friend Sophie Gombia nantegeeza Alan abayimbi batukaaba obwavu eddo omuyimbi yakolanga tepu kasiwukira nakola ki najigula namwasede tegerekeka nangamba Sophie yangamba fenga abayimbi abaaliwo mu ekyo ekiseera ffe tweyononera copyright nannyonnyola mu bigambo nannyonnyola tutya nangamba Alan market yagenda n'ekyuka nga siddi zizze good enough nga tugula siddi ne tuzikubya febe nyini tugenda nga tugaba nga tuzigabira bwerere ya kyali bwe kityo nangamba awonze mu kulaba okwange n'ekirala badde njagala setinga kibuuzo njoke nkuwe nangamba Alan that's how market bwe twagitta nangamba naye simanyi mu budde buno oba kisoboka oba tekisoboka saawa zino tulaba Kenzo yakola federation ngolaba kyagezaako bwe tutunuulira ba artist enfuna gye bafunamu nenyingiza gye bayingizaamu oba oli awo gye balina okuyingiza mubaddewo okuva ku mirembe gy'aba radio tubaddewo okuva ku mirembe gy'aba Shanks VVD kuva ku Shanks twali bato twatandika ebidongo naye dda zinatandika okubiyo ebidongo serious ebya ddala mu 1998 ffe twasooka twabeera mu bidongo awolwo ebidongo byabeeranga eyo ekibuli waffe Kisugu bagitanga Shaba Disco Sounds Shaba Disco Sounds ng'egiye kubeera nnyo ku sharing ffe twatandika dda baraga compias nga gye tulife nga tuli ba MC nga tuyimba yes nina okubeera open jolly nti twalinga tusoma naye nga twayingira dda music ekibuli music yaliyo twali ne Shanks biseera gye baali babeera ewaabwe babeeranga ku kidde Kisugu nga walaga compias gyali twalina bayimbi bangi by that time nyo bano ba Boys in September oba bajjukira abona yes okay tugenda omulamu katono nnyo bwe tukomawo otubuulire copyright omuyimbi akyasobola okufuna ssente of course ng'abasooke bafuna copyright eno weeri teriiwo era otubuulire byayonoonekera wa industry eyonoonekeddewa nga neeyammwe y'amawulire bweyonoonese weebale nnyo okulaba nga omuyimbi akuba oluyimba lumu n'asigala nga mwavu n'afa nga mwavu producer ekyo kiva kuva dda katuumulemu katono bwe tukomawo lwasama atumenyeremenyera ensonga tovaawo wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Okay so ko tubuulire nga tutandikira ku generation zaabwe ze bamanyi ekyali Sophie kyeyagamba kyali kituufu naye Sophie naye nyini bw'omubuuza nti ekintu kya siddi kino kyajja kitya tasobola kunnyonnyola waliwo excitement eyajja mu music industry excitement eyo yava mu 2022 owulira
excitement byajira ng'abaana abavudde Nairobi ba Chameleon ba Bebe Cool ba Buchaman begase n'abaana abasigadde wano nabo abagala okukola ebyenjawulo ababikoze ba Steve babikoze kati naye nga penetration because by that time twalina radio ntono ne TV station ki ntono kati nga twagala penetrating buli omwatumanyi babamanye kitegedde bweki CD bwe zijira wabula CD zijja zaine ekintu kye zaleeta ekyagenda viral ne computer CD tugive ku ne computer because computer yasookera ddala fenga yali ya DJ Rota you already banted go yayi DJ Rota nga tuguze CD agituguze mi pale yes era DJ Rota yali ta DJ Shield Rota aleta computer wano Ostegede Rota bwaleta computer tengo kubanga asala music w'abayimbi bonna kati omuyimbi byagenda okuyimba buli yayimbanga yalekangawo CD DJ amulekera CD onfunye wabula CD eyo teyamanya ndate gwalekedde CD ajatuka ekiseera nga ate yafuna mu CD kategede kadem omuyimbi yalekeranga DJ CD namugamba tukole Brad kakube tukole binagira tujja kugira teyamanya nti gwawadde okuba Brad guli agenda funa mu mulimu ogwo gwamufudde Brad edde ebidongo bya disco byalinga bitono era nga disco tugyetegekera olwaliro disco ziba Monday to Monday edda nga music computer si buli omuntu alina ki computer olwaliro buli DJ alina ki computer edda tewalinga YouTube olwaliro buli muntu alina ki YouTube channel edda tewalinga ngawo bino bi Instagram olwaliro buli muntu alina ki Instagram tewaliwo TikTok tewaliwo X ezo nazo na platform zisala omuyimbi enfuna ye owa Uganda n'owensi yonna oluyimba lukusooka okufuuka hit nga gwe toli hit ate nga bagamba bwe streaming bafuna sente bakulimba mbadde nayogera ekintu kino mmaze emyaka 10 nkyogera newe navira kumpe kubaze nanyuka 2016 naye gye emyaka 10 egye nakyogerera nayogeranga nti music wabaavu music bwavu ng'amawulire gali agabaavu Allan muli baavu era ffe abamu ekyatuleeta okulitayalinga kunoonya kasente twali tubyagala nnyo bino Allan ngunaalibadde nze nsinga okuba n'omukutu ogusinga mu Uganda right now kuba mwenna mulinga nze aba inspiring okukola bino naye siri ku TikTok siri ku X sirina YouTube channel that's why ndi expensive nnyo music mulimu gw'abaavu of course music n'amawulire temuyina njawulo muli ba Luganda wabula mwalimu okuzuula nti tuli baavu fembi tukoze tutya okwejjambo ki mu bwavu Allan olwaleero ofuna akayimba k'omuntu n'okateka ku channel yo yeefuna si muyimbi kyokka yagamba kanteriyo ku channel yo badini TV ba Elkumawe bayitirawo kubera bapapa bangamba nga babasasula n'obasasula of course kisigamye nti papa yansasula nga nalinga ku payroll nze ne Jacob twalanga sede za message za Eagles by the way jesi zokka twalaze ne za bayimbi bangi nze sinza kwewakana abayimbi batuwa sente lwakuba nti sente za music za abaavu zirimu emizimu zigenda ziringa za mawulire Allan ne bakuwa okakadde wano n'ojja interview ku mwana akakadde luka kufuluma abwe kati
Juliana nakuwa emotoka. Yeah. Chechi kuwesa emotoka kwa Juliana. N'olwaleero gwe chechi kundeseza wano. I love the expertise. That's why I'm ekyo. So Racha kumacha. Yeah. Juliana called you. No, ne mugamba then we talk ne mugamba nze ntambule nsumbu ankoyo okunnangiranga boda because we used to be smart. No muntu ayita ku Sheraton no buza Jacob boy wofuna nga interview omubuza. Guy natuyimiza tuli ku boda naga mwana ngavuga emwero. Naga mwana mwambadde bulungi nnyo muli smart ne mutambulira ku boda. Because Dembe FM yalinga eri nakaseraawo. Twatuka kompeo na kiga tuddamu ne tukyogeyako ne Jacob ne kinuma. Cyane tyo kuvuga nga wakiri mvuge nga nze siva ku kisimuzo kya motoka wakiri mvuge enkadde. Up to day. So Juliana ye omu ku banyamba okutandika okufuka ku motoka yange. Yajigulira. Of course. Sibi agamba nti nkuwaddeyo zino. No mugamba nafunye motoka naye bagituna celebrity nti aluwa nti uyo munamu wa sente nange ninsigaze motoka yange. Mukwano goddala nno. Yeah, she was nga nkyali mawulire because ntute emyaka okuva yetwazika ku mutabano siddanga mu communicating naye. No abantu bonna abasinga ebungi abali mu music industry sikya communicate ndudde nabo sikya communicate nasinza bali manti twogera ne gundi. So Rasama Rota afuna computer. Yeah. Abayimbi Rota yasibuka ko music okusasa n'ensene ya Uganda. DJ Rota. Oh my God. Oyo sengana abayimbi bamukolerayo abamu abali mu generation nga bamukolera ekivulo ne bamwase no kubadde mugaga. Ya mugaga Rota mugaga. Rota ye DJ yasoko kubanga ina akuba aina akolagana Sheraton nabanga ina akuba music ya ku Sheraton. Yani obani kakate ekyali kwa kiraba ku Sheraton. Bo musajja mutono ali izenyo ali simple. Is a simple guy. Teri muntu ali simple mbulamu bwe nalabinga Rota. Wanga batugamba nti Steve Jean yakyusa bingi. Steve Jean yakyusa bingi mu production. Tiyakyusa bingi mu marketing music no. Buli afunanga CD atoba ne Viboyo yakola kyamaanyi. Inanga ba sound bagito ba sound gono bani. Viboyo ibaso kokola abayimbi basibu ba parking nga ngovudde ku Rota. Viboyo yakola uwe nga ina ku bagitanga Sunset Arcade. Yakola wo gundi awo bofuna ngomzaje gabaita kati mulaba kansala Mosh. Just go and ask about Viboyo. Bama ekolosi basibanga ba Viboyo. Nga yaina akafa abayimbi basi. Yabakubida music nga ine emisindale eminungi mu room yeyo ne computer nga music wamwe bo muwulirizamo ne bamu ne bamuwulira oluvanyuma nga bajja genda olugende ku DV8 olaba bagende ku club ezenjawulo bagende ku Sabrina's, you know. Musoka Viboyo. Twasokanga oleggulu. Abayimbi bennaku zino sibamunye mukungania fe twakungania ku Wilson nga tunyuma n'olaba muno kyayambadde. Naffe twalinga bannamawulire nga sebo fe tutali mbayimbi. Era nga fe twayambalanga va ku bino byokuba nti katukadde twabivaako abaana bakuze. Nyenga abeera onolaba guni kyayambadde no mind yes. No wawumanyira kyali we yagenzeeko ebweru. So Navy Boy yakola kyamaanyi. Megadi. Ne Megadi yakola kyamaanyi basoka kola goni era office yabo basoka no kuba ebipande bya kaladi oba mbayimbi. Olimba. Yes. General Megadi. Oh my God. Wherever you are, man, I salute you. As we are soldiers. General Megadi basoka kuba poster. Poster eza kaladi ezabayimbi. Oyo muntu amanyi art. General Megadi amanyi art. Era Megadi okuva mwebe okudde okole ne kujje ne makino okola zino studio ya mweje yalinange yedda. Yavudde ku Wilson. Ne Mentron Kono. Kati nga abayimbi bonna basinga okubira abakolera mu No Ends Records. Eyali ya Harima na Makula. Nga babeera nnyo wani wa Megadi. Yeah. So kasiwukira ekimuleetera okuva mu business ba Abitex bano
Celebrity XCLUSIVE yali mukuzinga wa CDs wa tapes yeah kubanikira walinga Olusindi walinga okasiwukira waliwo oba bagitanga GMS waliwo obani nga zininga bantu nga batano abali bakonkaringa nondi kasiwukira jala basinga konti ye inanga te studio recording studio recordingira wali mbulira wali recording studio nenga ate nayo wasobola ngojikolera wakasiwukira ina atagula album yo nojitera wa Lusindi ana Lusindi achali simanyi banengana wononyeza bunonyanga ndi kufamu zange sijja kulimba bwese nyo bofuna omulimo omulala emimu obireka yeah that's why I'm here not here to entertain people. I'm here to tell you what you want to know about me. So Rasama music music tabanga ko yagaggawaliza era yagaggawalanga munga wakiri afa tokana Zanga music yali agaggawaza no I'm telling you the truth and yali gotomanyi bebaddewo fa bemanyi fe tubaddewo Nze natani kukubeera mu music industry okubeera nti mumanyiko n'omugoberera mu 1993 ragadi afulumiza bamusakata tagaggawazangako bwopanga ndi ogaggawadde mu music either alina okujjako mu kintu kyonna. What do you mean? Abamu bafudde tugambira nti kati afunye mu music wafiira. Yeah. Netulaba abayimbi abagagga aba platinum bagagga. Aba platinum bebalwa. Ba platinum. Diamond Platinum si mugagga. It's not rich. The company is rich. Wasafi naye manya bali mabega Wasafi Records. Muleko kulimba abantu. Ebe bikolebwa record labels fetwa ntambudde nebaza ku kimu na kina kiraba. Nebula yaje ebiri nagendayo nembimanya nebo ogenda okwetegereza nga contract ze basaininga n'abayimbi abayimbi bafundikira bavudde mu record label nga baavu. Songs esobola okupankisiza ennyumba netegulira nyumba. Kati goyinza okuba ng'osula ku apartment okumanya songs ze contract joina nayo. Yes we naye ovuddeyo zino zofuna z'omusaala ng'ogwa mmeka emmotoka bagikuwadde ennyumba bagikuwadde buli kimu bakikuwa but z'omusaala gw'ofuna ng'omwezi aningiyo ya mmeka esobola okugula ploti n'ezimba ennyumba kyogereko esobola jukira muntu olwaleero kiri mu worldwide si wano okka ne Bulaya nze nakisangayo nti omuyimbi olufuukamu wakabi famire yonna etandika okwetoloola ngoyino sasula mama gundi wasubiza gundi at the end of the day visa maker oyingiza maker jukira muntu obulamu bwa music babufuula nga bulamu bwa mpewo buli luxury bwa mpewo omusambo gubasamirira gwa kucyakala kulya bulungi kusula bulungi kubeera bulungi era ekukusiibula kwolobo kwe mwita okugwa kadem ogwo omusambo ekukusiibula kwolobo bagamba nti yagwa era tegudda nebwokolota tegudda gusiibula gumala kunyonyunta gukolera buli kimu ate nojja tuka okuba nga obunyonyi bakuwa ennyonyi n'ogenda bwereere nti ogenda okushootinga abantu e Dubai ne bakulaba e Dubai bujja kulaga abawala abalungi ojja bakozesa emmotoka ennungi bajja zikuvugiramu naye nga si zizo nga kadi tozirina amayumba amalungi ojja gasulangamu era nga ogatulaga ku social media zo bati nga sigago nga bya musambo ogwo ate nkutiisa ki mulwakuba mwalimu okungoberera obulungi naye the end of the day mwena mukiraba teri muntu agenda kuba music industry atagenda kusasulira kyali I'm telling you nabaga music industry is the devil ne mungana emyaka 10 egiyise kati abantu bangi abafudde music industry because of the devil behind that music industry yaki devil ekulibwa devil tosobola kusukkuluma lwoyagala ogisukkuluma ku kadidiri yali badde alina situation eno gyalimu buli wogyewaaniramu ekusuula
basamirira nsamirire. I swear abayimbi tebagala kubuulira mazima abayimbi basamira. They do 100%. Era bw'aba tasamidde tajja givuga eyo mpewo. Senga yalinga bw'olabye mupiira nti ogenda mu academy. Senga alinga kusoma nti ogenda n'oyiga okusoma n'otandika P1 P2 yali badde tuwakanya kyenkugamba kino kyegamba ge mazima nze nasooka kikola nkimanyi nkiruddemu emyaka 10 ameka. Tosobola beera sitanga tosamidde nga tokoze ku ebyo byeyagala wakiri kozesa ddati wakiri okunama nekozesa ekyo nekulabisa wakiri ekozesa n'owegatta n'omuntu atali menti kwegatta naye wakiri ekubisa omuntu n'ofuna obudamage oba n'ogendako mu kkomera wakiri ku depression bw'ogaana ogiweereze kutwala mu depression nga sente ozifuna naye nga teweeyagala. I'm telling you the truth. Kati abayimba gospel. Ate abayimba gospel bameka abayitamu ne bafuuka bayakabi. Kale gwe mbulira 10 abasobola okuba nambole nga none yasembayo yakubya oluyimba olulungi ennyo ekifulu mwa kyamusala. Business tebagagawalira mweyo. Yalina nanyiniyo yaba wa mukyakala mbukyakazi. Kanyiniyo yani. Je wali. Bamisa kitebali muvuddemu ne babira nga bakola zo bafumba emmere. Baluna tebali vudde music industry ne badda mu mmere. Nedda. Baluta tebali ingidde parliament. Omuntu bwoba afuna mu kintu owumula noba ngolya kwekyo. Lwaki bakola bu side dish business. Kenzo kat presidential advisor. Byonna ajja bikola asamira bulungi. Naye ekyo kyo ngambe nedda. Andi kati gwe kigambo kusamira okiraba bubi. Okiwulira bulala naye nga ate nawe ojja kikola. What is kusamira? Kukkiriza. Kyo tegeza kukkiriza. Anti kye kizibu kyolina. Weetaaga okutugende deep abantu tojja kimala leero. Kiri deep. Do you know why artists bagenda mu depression? Gwe lwali tokyebuuzangako. Lwaki? Abaana bayize ice because of the depression. Nimbye? Webuzeemu kiki ekimuleetera okubanga bulina kwakola ebivulu nga 3 oba mu mbaga akola ebivulu nga 4 ku mbaga. Nene omuwulira nti ice yamuggyeko. Bagamba amawulire ngamukuba eno kimukola bitya. Nedda amawulire tegakuba, amawulire ga empowering. Amawulire mu mawulire fa abasoma amawulire. Amawulire amabi aba amalungi gonna maki? Gwe mwana gwalan. Amawulire amabi oba amalungi gonna maki? Mawulire. Kati gwoyagala kubeerako nga Mukama yakuwa ogwa kkono n'ogwa ddyo. Ogwa kkono guliko ebibyero ojja kubako ebibi bakulaba. N'ogwa ddyo gujja kubako ebirungi bakulabako. Byonna balina byogerako. So kyoyagala okugamba Mukama Tonda yatuwa ebibi 5 n'atuwa n'ebirungi meka? 5. Tulina okubalansinga. Kyovula Omuganda gamba nti zikusookanga nezitakuva mabega. Ekitegeeza nti sooka obonebone ebibi byo birye oluvannyuma oli ebirungi byo. Kyovula abayimbi bangi nnyo abali ebirungi mu kusooka kulasiti ne mubasanga nga ate bemusondera. Gwe njagala ombulira omuyimbi yenna nga yatandika muto sawa zino nga wakabi. Balikado balabako. Baba letano nga batabbo baby glory balabako. Do you think Bafa? Oba tebaliwo wano mu Uganda. Kyekyo. Limelight ekola potono nnyo ate Limelight muje mugegeneze ekola emyaka 5 yakoma kuba kamilioni okola emyaka 10. Right now mukola emyaka 5. Olimba. I swear.
era bwoba oli kugala ni CRUZ sawa zino tola nti oli wakayo ofuna abantu bangi bagenda kubeera naye emyaka emeka mu myaka 5 wonoba tolina kiwevudde mu kite togenda kivumu era ogenda kusigala nga waliwo abapya goza twali bade tuliyitayalinga. We used to be stars now okimanyi mwabeerange wakewa mu abaana bangi betwakyusa mwabeerange omwe nga mbala mutwe egomba kukola nga ffe tukola n'olwayo omuntu singa n'okufollowa following yammwe nnene okusinga eyaffe ffe tetulina na following yeah because ogwaffe gwaggwako. Todawo ne weesunga nti ala n'ogenda gaggawalira mweno wano noho oba ofunawo kofunye genda okola ebirala. Bamisa kibafuna bagenda ne bakola ebirala. Bakenzo balina ebibakola ebirala. Bazizi bayinza okuba balina ebibakola ebirala nduddo bawuliza. Bobbi bakyusa emirimu. Babebekulu bakyusa emirimu. Era abalemezaamu bwowulira mubavumanga abavumenga muna nti amwe abafulanga bannambe mune mbavuma kati mbavuma mubagamba baako bakaddiwa tebakyaliko batulemesezza batulemye batinga kibi ki kye baakola nga lulimu abatinkizanga kati olwaliro kankubulya mazima Shiba yatusiibudde her first show ate era show yeyasembyeyo eyasoose ate era yasembyeyo abadde akolanga shows. Nze nkubulidde mazima yakoze show ye era abamuwagidde obalaba be bamu abajja okuyita emyaka 2 bamugamba oyagwa because agenda mu kimayise maternity leave ya 2 years. Jukira mbagenda tani ko mugambo anayangu okudda nti bannaye tadde nkyonseza na mwana bannaye nga yali mwavunyo tagumikiriza bamukoni kati bonna badde bafani babasajja bonna bategedde ino olubuto bagenda mugoba kwa buli omu abaddeyo n'ekirowoozo ekiganto olunaku lumu lujja ku kyakashibaako kati yategedde wali omusajja yagalani Shiba goza kyotegeza nti mukwano gwo tayagala kuzaala ayagala ne wazalira wonna omanyi follow egenda omukutukako goza fere tuli bazadde tetwogera abaana baffe tuzadde mwemulu mugera mulowooza nti tukweka abaana because twagala okukeeping at least wasigale ofani akyatukola ki kainamu essu twakalawasaako singa kanzaala mukko omwana naye wawulira nti olina olukunkulira omwana kyo bale mutandika okuyiga ebintu muleme okulowooza nti bino ebintu buli wobuka step endala ekutwala. Bobi Wine amazima genyini ayimba music omunyi kati Bobi Wine tetukyamanyi mu music ne wayimba olulungi tujja duwana kati yabuuka bamanyi mu birala misa kyalina oluyimba olumu lwensinga okwagala olukumuzi n'empya oba tewekola nga ki olwogera ku bantu abeeragala gokwemanya batemulwadde maanyi naye nga ze zimu ennyimba ezaali badde zigenda okuwangala emyaka n'emyaka because takyali mu limelight kati muwaana bozambe kube bali mu limelight kyogera nkiraba bagano gatalina kyatugamba oyo atugamba ki naye umulidde wali ku papazi yes gwe kyolegeza ndi mbadde Bulaaya naye mwena mwalinga lulinga nkyalimu nga mwena munoonyanze wendi right now teri wadda nkubira wadda ngamba ki because bamanyi si kyali mulayimu ati tolina kyogenda bayamba kiruwa mwetegekere music is a professional job enyukibwa ng'omupiira nti ogusamba emyaka 5 10 nonyuka bw'ogaana ekyo either mukama n'omusamba guli gwenagambye gunanyinigu wakiri gukukyankalanya famire neeyawukana naawe
bwolemerako wakiri family togikuza ko nolemera ku music abana batandise okula bajja kugamba muzeyi twetaga omukyala gambe nti abana beetaga time yo waliwo abaana bebambuuza kati besobola kuddamu nga gwekiteego byetaaga abaana beetaga visitation ku ssomero ate gwolina akavula embalala tosobola genda kulaba video mwana ku ssomero atudde kati ebyo byonna either bw'onoogezaawo kulemerako kino kitwala waggulu famire yo tegenda kubaawo naawe ejja kubuuza nga nebyokola tekyabyagala kati kyenzizaayo ku kiri kyenakubuuziza naye nkubuuza omuyimbi agamba takola ssente mu music we so waawano yekka ab'e Nigeria bagamba naye ndaba Tresong lwe yajjako wano Tresong mu America nogundi yayimba Samankwe yani bamwita song aliko erya song sorry so yayimbako ne bebe kulu so ng'agamba nti mu Nigeria Harrison yes ng'agamba mu Nigeria omuyimbi omuto nga Rema akuba oluyimba lumu n'agaggawala ate era n'ayavuwala ako teyakongera anti teyagala kabalaga buli ali mu music yakugamba music mulungi nga yakamubeeramu naye bwabwe asemberaga nti mwana wange omanyi ebintu bino bw'ofunangamu kofunye kola ki gitamu bamuzaise bata bali tebabakolera ebyo bakolera katrain badde nzirako anti I'm telling you ibanga yakubako na kivugo yekka si yekka akoze albamu ennungi ezitaliko oluyimba lubi tawemulangako abuuliridde eggwanga lino asomesezza nze kankubula oluyimba lwa Sebata lwanyamba okuyiga okulima twalingaeyo mu kyalo nga baluyita enkumbi eyamba nga buli kumakya kasi wawa nga mwena bagamba mukiri ennimiro. We used to listen to radios nga zituyamba kutuyamba abamu kulima nga kuliko ebisomesa naye olwaliro tukyalina bisomesa abantu abantu besomesa vibe. At the end of the day vibe ejja kuggwa bwereggwa kyekiddako tokyasobola kukola program ya radio ku ssaawa 2 ekiro ng'osomesa abantu ku byabuli awo olina kuba nga obakubira music era bakyusa naye ate byamu abakaaba obwavu bwaliwo dda naye bataata baffe ne bajjajjaffe bamanyi engeri gye babukwasaganyamu tebusookedde kufa leka ffe twalibadde tugamba nti tetulina baavu kuba tuzudde ebintu bingi kati omuyimbi oludda nga omuyimbi alinda akayimba ke bakakube ku radio Uganda nga radio Uganda ekakuba mu matalisi nga matalisi ekuba ennyimba ekitene ennyo 5 olunaku mbamwitanga Diba David Segawa nga ekitene nnyo akuba ennyimba meka nze yanyingiza ne radio kuba nawuliriza nnyo omusajja oyo yanyamba nnyo kati nga Diba David Segawa akuba ennyimba mu matalisi nga 5 naye ng'ennyimba ezo 5 zitumala zitumala ng'olubakuba nnanyi ng'ebiseera ebyo bakubanga babasudde abo Kasozi Sebata Bawire Mukaabya Banandujja bangi abala bannamirimu abo 5 olunaku ne luggala aye nasho abeeranga okusameka wakati we2 paka 2 kitundu yes matalisi buli omu agimanya abaaliwo mu myaka gyaffe UTV nga tugirabako music ku Sunday naye ng'ennyimba zibakubye ezo zokka zitumala nga bano ba Nubian Lee biseera bye baalinga nako Nubian Lee yaludde music industry yasooka Bobby Wine okubasita Nubian Lee ya balinanga Nubian Squad ne munne yalinga mulasita muddugavu nze nkubulya mazima ne Master Parrot yasonga kamiyoni okuba omunene mmanyanga Bobby Wine because he used to call him DJ Bobby nga DJ we Bobby yali DJ wa Master Parrot Bobby Wine yali DJ ne kamiyoni yali DJ
owakabi by that time atali DJ yali Bebe Cool ne ba Shanks bonna bakola ngo bwa DJ mnobwe MC ba Emperor Orlando bakola ngo bwe MC ne Bundi ba Delete Menton Sama ba Peter Sematimba ba Steve Jean ba Nina Phyllis Wamala the Dungeon Easy ba Hope Mukasa balinga bayimbi abisale bebalingako Rasa choyagala okungamba Federation chebalwanirira echa copyright omuyimbi afune sente agagawaleko na yawe nzijukira the late speaker of Uganda Jacob Olanya tutwalako ne batusomesako ku chemanyi ne abikabi manya abisolo okubolifuna abikomo buzi twagenda ku Colin Hotel ne batusomesa about gonjo oyo ani ujubado gamba corporate law yes corporate weri nete baji implement nze weri ompulide bulungi kubanda byonyiga amatu corporate weri twagisomako da ngoyita nafuuka na gondi nakuba speaker nga lawyer beba tubulira ne batusomesa about ekyo twali Colin Hotels emkono nzinjukira abikoyo jo kimubuze ali kubulira amazima wabula twali maji implementing era abayimbi be batta copyright awe twagala abayimbi batta copyright nga baagala penetratinga era bagu copyright yakolanga edda kyovola bakasiwukira yalinga atunda tape yowe yokkanga tebagikola mu duplication ebyo nga kasiwukira yagifulumya era nga bagamigira fuluma ennaku z'omwezi bweziti owembala agula kasiwukira aginonaawo oba bagitika ku basi ne baginona ku makya saawa zigenda okwera 3 ng'embaali bagifuna ng'ekabaali bagifuna ng'embalala bagifuna ng'emasaka bagifuna nga ne wano mu Kampala mu paaka otwazigula nga bwokera n'ogula ne bali organized batya bali organized nga bali ekintu kimu nga bamanyi nti agula ebintu byaffe nga bola ab'emmwanyi ndi kati Uganda coffee Uganda oba coffee wati eyo etukulembera ffe abalimi kuche mmwanyi fena bwe tugaa nti bannaye wano wati bane tutwalayo n'ebirowoozo byaffe nibwa nti bannaye batutwala wano obulwadde bungi nnyo biki n'emmwanyi yaffe bagifunira akatale ku level kwe tukola ki olwaleero music mwamujja mu kubaako abamu owninga ne mumufuula wa society olaba n'amasanyalaze bagafuga olaba n'amazzi national water gafuga lwaki music wa mutalina ako kimufuga bakoze federation si yefuga music federation talina sente zaba stakeholder music mwamutunda by the nabagamba ojukide obanze nabagamba ko nga waliwo interview gina semukoleza music mwamutunda ekapeeka how kati omuyimbi yenayina okubeera n'okwagala kyabasinga obungi bagenda bajjanwani sale nibafuna sente then wamala okufuna sente ngagamba abo ofuna music omumpe wano nze muleke nja mugula nga wamugula ngaakuwa sente ngaokola ki ye waali yagalira ali muta ebyo ebiri ne Bulaaya gyebiri tunda music wa album naye mu ekifo ky'okutunda album ate mutunda concerts mu kifo ky'okutunda album mutunda concerts kichamu ate kati onoobeera te n'obwannannyini ono gwoguziza yabadde alina n'okutunda agambe n'okugamba alubamu yo agambe nti atugenda kukola concert sibakwetaaga eno alubamu yo baagiguze nnyo embaali tulina okukolayo ekivule wa eno alubamu yo baagiguze nnyo emasaka olina okukolayo ekivule wa ne babikola ate bakikola batunda concerts mutunda bu single songs singles si albums ate mugamba mudde mufune mu music industry wow mubere fair
Is it neyanziza? It was a concert. Is it an album? Luyimba. Single. Ne album yo yonna walibadde ogikuba tour twakubanga tour namba mwaka mulamba toddanga ku Kampala. Nga wodde Kampala ojja kulona ngoye empya nakuddayo. Nyonyola omuyimbi atulaba olunaku olwaleero. What's the difference between selling an album and selling oluyimba? Selling album and a concert. There's a difference. Concert weewaddeyo wenna. Buli kyenina mu drawer. Okiwaddeyo. Omuntu akikuze ku mitwalo 2. Watyo? Abamu bawadde no complimentaries. Tumwagala Sheba Sali ne mugaba Amasitani ziyingira tickets ez'obwerere. Gwe nolaga ekiswawe nga kijjudde batenja tujja kubuuza sente ziruwa. Ng'ongamba nti ate Nobati yampa milioni 2. Come on. Nakulabye nga African ejjudde. Zinalowooza kivulu kyo. Did you sat down nolowooza ku kibonene ekibwoli okusinga milioni 4 gakuwa? Mwagala nnyo ebintu bya bugubugu. Companies z'abadduka ezisobola oba sponsoringa oba owninga. Tulina abantu abagagga balina ssente zaabwe abasobola okubeezaawo abayimbi. Azirongaza omulaze omuyimbi omulaze ye waafunira naye omuyimbi asayininga olwaleero gwe CRUZ n'omuyita ng'olina akavu ku Tavern Woods oba wano ku Landista najja kuyimbira ku bwereere ennyimba 6. Kyokka mukama abadde ateekateeka okukola ekivulu e Kampala baakulabye already. Lwaki musazisa abasajja ssente? Nanti naffe baba batusasula. Bakusasudde kyovola amuka abantu muli baavu because bakusasula obusente. Ba presenter bagamba nkukoledde nange jango nyimbireko wano. Presenter yafuuka di promoter. Abadde akolera. You go and pay presenter. Tula muleete empapula musayini ngomuga nti ngenda ku promoting ennyimba zange bwete album yange eno nti Jay-Z babikola. Aba Diamond babikola. Jay-Z akwala nakola tour. Album tour. Album what? Tour. Album nabana banejire bajje wano Uganda mga gundi twamulabyeko Uganda abaze ku album tour. Album tour ajja nanonya radio ze meka oba TV meka na jazz za kyalako nazuwa muziki gwazo nazisasula. Professionally. That's the business. Nagama bana music wange omunza nyira album yange. Era music wange Uganda anti platform bwe ne beti ye muinako buki. Diamond yakikola ku wano kupenetratinga wano. Yalina obuvuka bakaitanga kani. Tomiri. Kabikola bambi aweva maki ntino bakakuba enkokola. But that guy you're promoting a Diamond. To know Diamond here in Uganda okutuka 100% agenda okujja nono kwagala zaringa no Diamond wali wano. Lwakakana katomiri. Ba James Papa yebali wa name baba mugenzeyo baba devising. James Papa yambye ku bayimbi abamu. Go there, talk to him. Nime mulio yangamba ki nkusinga experience. Taina kya tugambo ya tugamba. Ibana nkusinga experience. Kine kinu nze nakikuteeka nze nkikulaze. Nze nkikola ko research. Gwe tokikola ko research. Gwonyumirwa kinyumirwe. Choga concert zino zoyina engege zono namna ky'ekintu. Of course zacho onona. Omuyimbi kati alinda concert. Senga amazima ganyina kayimba kukagwa ku atokoze concert. Oluba lufudde. Abayimbi bafa ku hit songs okola concert. Edo omuyimbi wedda teyalina nga hit songs. Omuyimbi yafuna nga kunyimba 8 nga ina kolu. Ne lutunda album endala. Niyo namba. Oh! Side A side B side A waliyo nya nerinya. Nya nenga kuli kolu. Album eba yanyimba me. Album kisinzira kyoyagala. It depends ku kicho olina mu fumbiro lyo. Kati bazitundira online. Wa enanze bafandi kyoba
Mana Uganda yakayingira ku mikutu gya online. Tetunakula. Bameka abagulya music ku online mu Uganda wano. Epasi yatugamba yazikola. Abalimba. Epasi ayina ebirala byakola bye mutamanyi mmwe. Mwebizi mutulabira wano, mutulaba tukati ng'olwaliro ndabye wano. Gontwalanga bwenne nina ebirala byenkola. Byoyinza okutya n'oku era obimanyi abantu bakugamba n'okugamba nti oyo muveeko. That's why wande wambuza naga ntanze ni mukulima sagala kuulira byamu. Emyaka ndoza nge 3 ng'okimbu wangamba ku kunchaze naga ntinda sagala. Era tetuba kukunsanga wali nenda banga mutufu nswala kwetu asinkana wali nalo wanga nswala ninga lwaki omuvubuko na tukisana gandi mwana kachali kainanga platform tekagala kunkola ki kamuona yeye kyayagala okumbuza akifune bwe wanga bafani be bakyagadde they call me back bwe bantu bakyagadde tebajja kumpita and I'm okay because I have something chenkola ki ekirala kigena beera kizibu muyimbi ofuna ku sente mu ndongo kikyali kizibu nete kigenda kubeera kizibu kikyali kiki kati bajulira nabo bafunyemo bati bafuna mu music kyolegeza bafuna mu music bategeka butegesi bo betegeka Juliana ne company namenze okufuka bafukwa brand ambassador kuba yetegeka kitufu kisumbu abayimbi bano temwetegese memwagala kusooka kukuba omanyike deni atoloka wetegeke. You get my point? Oyasooka bakumanye then ate odde weterezo yambale bulungi oba oyambaze music wo bulungi oba music wo mutegeke. Kyovula amugenda musando omwana akola akayimba kamu ne kafuka hit n'omubuuzo olulala ngayise emyaka nga lubuze. Tutakula mutwe. Mbuuza byagala nga ate bino bye bintu obiraba ndoza kyenyogerako nawe okiraba okimanyira. Kubanga boyogera bwotyo ndaba bana abatabani bange bavairota Baliam voice abali bayimbi ba covid nakyogerako omuntu omunangamba nvuluga bakyayimba bayimba ne bali bayimbi ba covid competition bwe yadda babula mwe bali mu market banange mbulira bivulu bimeka ebibadde mu Uganda ebatimbye Lian voice ku posta nga kwali oba ku bana nga kwali awerekeddwa akabayimbi bati yogera amazima tutyanze tekatonda bakola nze cyo namutwaddeko mu bivulu eyo seba abantu bagala Liam voice Liam bamwagala kushoza abantu ate buli omwe ayimbira abantu kushoya abaki sasi kushoye acidic vocal wamlayo yayugumiza Abitex si acidic that's Abitex na wabana bangu andi kyotana yiga abasama na wabana bangu bayiwanya amanyi nawe nja kuyiwe vivi mwena nja babulira amazima nti tonayimirira katogera amazima bino tuogera bannanga abamabala bachana eno njagala acidic vocal yakoze cricket oval kati azaako ki agenda tuza kuserena because omaze mu Uganda mulimu ebifo betutegeka ng'okitegeka okimanyi nti olina okulinya step ng'olukivaamu olina kudda ku kololo bw'ova ekololo bw'odda ku serena oba kati nekya brain ekutte bulungi kati onfunye bulungi ndowooza naye kati ogenda otereera kyogamba yali ayinatandika kupapaazi kubuulidde naawe nyini okiraba kyenjogera naawe n'omulabi wo ku channel yawo kiraba kugambye acidic vocal ekimutandikisa ku cricket oval then azaako wa kubanga tolina kuzaako kololo bw'ova ku kololo ozaako serena oba sheratoni gy'emyaka 10 ogirina acidic vocal ona Abitex kola mu sente niye promoter si management ye yabaze kya kiseera ekyo yabaze business yente eyitawo n'afunako amagoba netagenda kukipingira waawo kitegeeza acidic takyasula tegeka nti oba labonita oba ategekeyo bannange omuntu yategeka cricket oval tutwale ku labonita w'abantu 2,000
nga wali mbantu emitwalo 3. Are you serious? Mumanyi kye bayita mumanyi music mumanyi kiki kye twategeka mina bintu mwaloza twategekera nga bwerere mina bintu twatwala obudde nga tumanyi tulaga oyingidde Real Madrid ogenda kuvayo gyosambire Sunderland. Was it a wrong move? Of course 100%. Singa gwali manager w'omuyembi nali sikikola bakwadde milioni 3 gakola ki gagenda kukola ki agatagula na motoka kati nalabye motoka gyaladdeyo nga ya mbutufu sene zeyafuna awo tezigula na motoka eyo gyaguze kati kyegeza ne aina no kada no kubobu vulu bwako bw'omulwa masasule motoka eyo omuyindi yagimwade tiyamwadde kadi hani omuyindi abayimbi bedda lwaki bakyali bamanyi bamisa kisema kola tebatandikira ngolukuba kivulo nagenda mu bondi nedda kuba manyi mukwano gwo nedda lugero kimubuuza yangambe motoka ye yasooka yagigula ku muntu nkadde fe twatandikira mimotoka bikadde babobi wene bavuga mimotoka bikadde baka miliyoni baranga mimotoka babebe ko nebyo byamwe nedda listen careful olinganga maina kuvuma dero okunyalo tunone mwenna meneno apo mpya si ekyo mwenna apo etandisa ka apo ke kasooka ne apo 1 mwenna eno apo bana Uganda mugirabo ba apo bayino apo bayino kuzonna kuliko apo yino eno apo ya maasa 3 era bobo ogigula wetandika n'akato apo ne apo eri etayina maasa 3 era naye etandika ne logo ya apo the same mwenna tutandikire wansi ku ground mutandikire wansi fe tukyabali ako obuyinja because fe twatwala obudde tetupakuka ne mutuvuma kati otusida musajja nga Vailota abadde agana egenda cricket over watekewe anti tewali amuganya agisobola naye after oyina kubanga oyina music agenda okupu okwamanya pushing okutwala kololo okuddamu kole kiki ekivulu oba oyina okuba ne music wamanya ku pushing okutwala ku Serena oba ku Sheraton nze kyenkimanyi kati asidika amunoonya gwaliko gwanoonya oyo w'amaanyi anti aukizibu kuba music webifebe naye wanjawulo Levickson yakubawo kati lwaki taddawo lwaki tiyaddawo guli omwaka ogwedde yes okitegedde you get my point saagala muno ne Uganda mma muleetedde okuba nga temufunye mbina ebintu mupakuka mwagala kufuna likes mwagala kufuna bazitaki numbers but numbers omalo zifuna kiki do you know why Museveni atufuze nnyo Museveni atuvukira mu step by what bwalaba muwogana nnyo ng'aleeta amuvuganya nga muto bali nga abakaddiya ng'aleetayo omupya oli amutekako akazito nga bwe bakatekako oyo Dokita Kiza Besigye ne kamunyigiriza kati n'akivaamu n'akirekera Bobi Wine kubi ali fresh kati kigeza Museveni kimuenteresa kiba kimuyamba okuddamu okwesimbawo kati yeesimbyewo nagundi aba abawa essuubi nti kuluno mujja mukuba kategedde oyize kati kyengeza okulaga abantu abamu twalibadde nkule mazima ffe twetegekera ebintu netegeka nga nti CRUZ nja muteeka wano nemutuvuma eyo bangi abatuvuma but ffe tetudaddamu because gwe platform kati bagenda kunvugumira ku mukutu gwo tebagenda vuma nze ndi ngoma nnene tebagenda kunfuna agenda okujja wendi mu ofisi nga waliwo abakuumi nga bameka kati kitegeeza tajja vuma nze agenda vuma muki mukutu bano ba promoter bebamu aboononye music industry naye temukitegeera batya anti bo babakolamu ebivulu n'oyimba ennyimba 20 zonna abantu ne baziwulira ate bw'amala oziwulira yazze mu kivulu agenda kwetagisa okuddamu okulaba
ekitegeza ezoyimbye zonna zikaddiye kati olina tuwa eki empya okuddamu tukakasa okuddamu okukola ekivulo ekirala mbuuza ebirala kuba ndabe kuotidde lwaki oluyimba terukyalwako nnyo because n'okulukola kyangu lwaki omwana akyali muzimu nnyo okuzala wa myezi 9 tegikyukangako naye mwe music mwamukyusa omwana agamba wandika ennyimba 5 mu studio olunaku lumu ne Tupac ali akikola naye zonna teyazitanga lumu what should be done temutegekedde bizinensi yammwe totakula mutwe Alan temutegekedde eki omwana abayimbi basudde music waabwe nti oluyimba tannalukakasa n'abantu yolo kubanga awo alabanga olutakola naye agamba terukola talina platform gye yaluguza eganye duposhinga yaluposhingira ku YouTube ye n'atamanyi nti YouTube ye kuliko abalabe be so abayimbi tebamanyi tunda music bamanager bakola ki tetulina nagamba mu Uganda ekisiibye music industry ya Uganda tetulina abantu bagendako ku management institute bamanager bonna tewali bamanager bonna ba friendship si ba management institute are we together tegezaako nani omazemu amaanyi gatya mukwano gwange kubanga abaana bayimbye endonga awo naye goloza eragawa gye mutunda music wammwe omuntu olaba abulwa data abulwa kyakulya ate afuna edata eraba music ku YouTube gwe gw'omugamba nti abamunoonyeza senga amazima genyini mwakola enteekateeka ne muddamu ne muyita abantu abo bali bagula music ne mbazzamu ne mbaguza music wammwe corporate ejja kukola buli kintu kidde mu system yakyo nti abatunzi ba music nga balusindi baani badde mbagule music kati ng'omuntu promota ayina genda wa lusindi namugamba album y'omusajja ono yekoze bulungi njagala mutegeka ewaffe bapromota babere ba regions mwina bapromota bonna beesibye Kampala omuyimbi ate oluyimba lwe olwaleero ne lutwala emyezi 3 ne luggwako wano e Kampala nga neggulu tebannalumanya lutwala olutambuze neggulu yonna mumwagala genda eggulu ng'ogenze kuyimba lwaki togenda eggulu ku promotinga luyimba lwo tulina bye tusindikayo gw'osindikayo friend wo si management tomanyi nti management bwe muki olweggulo essaawa 24 mwina okutuula ku drawing board mumanyi luyimba lukoze lutya lutunze lutya naye ate ono mukwano gwo mubuuze watuuse bulungi buddemu wabulabye mwana mbalala ali atya mwana wakabi kati ngenda katula kakayimba bangambye nditwalire gundi bangambye DJ gundi no tugenda mu DJ genda mu production sasula sente za promotion bakuba oluyimba lwo nga balukubira ku promotion management choba manager bakwe popule management choba manager kigogamba nti aina skills ennungi ez'okumanaging or management anti management I love the way how they promote their music nala temuli omanyi lwaki nti njala oyogera amazima abayimbi abo lwaki bava mu management eyo babeera bavayo kibalina kibalina tulina management naye nga tezirina amateeka gazifuga akusayininga nagani namusayininze naye nga akusayiningira ku vabo abayimbi olwokuba gundi ayinamu akasente
bagamba njala kubeera manager gwe nojja lwakasente ke nenga tayina ayagala gwo kubeera mukwano gwo naye ayagala kuyitira awo bamumanye naye nga talina skills za management nga talina mwadika skill naka tamanyi luyimba lwe bakoze lugenda ku radio station kyezirina oddukuba mukuba music nga waliwo radio zezitalina mukuba nemwe ne mukuba oluyimba nga olagala lukakatike ku radio eyo lukuba tesobola ddukuba kubanga terujja mu power play yalwo terujjaawo oyagala radio wano ekuzanyi naye nga ate yekuba great music naki na memories great songs great memories anti kyegambye kati olwoliro great memory wakafulumya akayimba kapya nnyo kaboze kakube nga tekolera ku radio one sister no bro omanyi mu target audience yayo jayo music ogwakubye kuba radio one oba kaboze balina target audience y'abantu abawuliriza radio yaabwe abayimbi tebalina na target audience akufulumya oluyimba olwokuba yawulira lujja kunyuma naye nga terina target audience yo omubuuza lutagetinga nga talinaawo aye n'agamba terwakola because target wali olutageting dani nti lutaya yaludde okufulumya naye bwafulumya oluyimba olaba nga ayina target audience fe tukubalaga laga mujja mukuba naye nga laga mugenda mukuba otuuka okuva mu music industry ng'oli mwavu nga bakubanja n'okubanja nga tewajja mu bizinensi wajja kumanyikwa bino ebintu ebiri wano ne bafootball abangi abaavu music industry naye abo baavu olwokuba nti wajja gwe bajja olwa excitement otiyisiza nnyo bw'oŋŋamba nti abayimbi balwanya copyright naye era bajja mmaliriza baavu copyright be bagyonoone copyright weeri njagala abayimbi lunaku lumu bakeere ku makya bagambe nti fena tugenda njagala abayimbi bonna bakeere ku makya bagambe tugenda kuŋŋaanira Nakivo Stadium amu abawe ekisaawe batule bagambe nti bannaye mumanyi ekibali kisibye mu bwavu nti buno obusidi bwe tufulumya fena tugenda ne tugaba music waffe nti abantu bakyuse music bamufuna wanti bamufuna ku YouTube bamufuna ku TikTok bamufuna ku CD bamufuna ne ku obuntu bwamwe bwani bu flash ali bamufuna ne ku MP3 kati abantu abo bonna bamufunira obwerere betwogeddeko ngate balina okuba bakonsuma bafa batugulako tukoze tutyo bako banga batugula babona bamufuna ku bwerere bona bamufuna ku bwerere kyoka gwataddemu ssente ne basasula ka data ani akugambye nti data agasa omuyimbi wa Uganda omuyimbi wa Uganda ebizibu byalina tebyetaagisa ssente ziva ku YouTube ntono kyobala bakola datis nga temuzimanyi abayimbi bangi beetunze abayimbi basiyagiddwa because bagala keeping gundi levels babeere nga bali kumulamu bali bonga womumanyidde 24/7 bajja muli ebisiyaga bajja mukozesanga bwa malaya bajja gende bulaya boza amasowaani agamba nafunye visa ya mu America egenda mumala emyezi 3 nja kugira nchapayo nengoza chapawa ayinayo qualifications abaga nti banaye CV yange yino nagisabadda mu mpo mulimo mulungi era ajja koza amasowaani ajja genda yamba ayo anaza abakadde oba ajja genda akola emirimu egyawaka gino egy'okusaawa omuddo okola biki ebyo bityo to maintain the status no anti adenga emyezi gyesatu abeerenga naye akozeyo bulimo buki obumbeeza wajje ne kasente kuba tajja kubeera bulaya ng'asula mu coach ya muntu nga talina sente zaafuna abayimbi bangi basula mu coaches manyi baita coach entebe empanvu ey'omuddiiro couch kati kiba yatusiibudde yeebale nnyo era mwebaza emyaka 10 n'omusobyo nga mumunyomye mumukoze mutya aba yakoze ekiki ekiwedde kati agenze mu kibaita marriage material ajja fulumyanga mu lwayagadde ate wanti era ate government kati bonna abagenze kati abakulu abazaddeko bagenda taiko kuba bafaani be
bana batanazaalako bagenda mugoba afuse mama naye nga tumaliriza ku Shiba kye yakoze n'abayimbi abakyala abazze bayimba mu ggwanga kyalaze kifaananyi ki kityamu kiki sitegedde kyonyonyola Shiba yakoze kyanjawulo ki alina ennyimba endala zeyayimbye ezitali zize abantu namungi w'omuntu bwakusiibula bakola batya abantu abasinga bayinza okuba tebagendere kulaba nnyimba za Shiba nga bagendedde kumanya Shiba alina olubuto nga bagenze kakaza Shiba alina olubuto gwe tolowooza nti kirina level kwe kyalaze abakyala abayimba n'abawala abayimba mu ggwanga kirina kikyagasseeko yakoze kiki si yasoose okuyimbira waawo Sindi yakubawo naye n'akijjuza asidiki voko gambi yakikuba mwana mutapa era abantu bayinkana nnyo ba Shiba yafunyawo namungi Shiba yafunye abantu ebbanga lyaluddewo ekyo nokimatalinga omazeewo bbanga ki Sindi amusinga okulwawo yafuna bangi yafuna abantu unless ng'oyagala ate kutandika tugende mu bibalo okay ate ngwe nakutwala mbibalo era ojja kutya tandika ogamba ndi muzeeyi yawe otakula omutwe so tukireke nga bwe kiri Shiba yasinze ku bantu nga bw'okigamba mmwe mukitwala naye nze njagala avenues akubuli yafunye sente meka kyekitegeeza abantu tojja nga Shiba yakikubye nga ye bamuwa sente ntono nga eyakoze sente yoli yakola ki eyasiteekawo show no Shiba kyade show ye yabadde bamukozesa waliwo management yagula ki ekivulu ye yafunye so si Shiba ze baategeeragana ze bamuwadde tebamwongedde mu bonus era n'amala asaba bonus owulira mukwano gwange awowulirira nga biri mawulire Shiba yatuyambye buyambi abadde bamwogerera ebitundu nti akola bino alina emize gino alina kati bamufudde kalungi ng'omukyalo omuganda kati byaweddewo ebyakola gino emize bamukola bino bali bino ebyo byawedde kati yabalaze nti ndi muntu omutuufu eyo awe twaze kasoma tuwa kino nga tudda ku kati okimanyi nti olunava ku taata wa mwana nga kyekiddako nga musaba mbaga bwana abadde musabye embaga okutandika omusajja buli musajja emunamumanya bwabadde ne gwabadde nenga muko ebifaananyi nga Shiba muleti okwawukana n'omuki because mujjatandika okuba malaya Shiba agamba nti Shiba alina omusajja yamuzala mama naye abeera ne gundi yabadde ne gundi Shiba olowooza kinaamuteekawa kati Shiba yalaze olubuto teri lubuto tabeerako taata wa mwana ekiddako taata w'omwana kalate after taata w'omwana alina okubaawo kyakola goza rama okutuwa okudduka okukola obufumbo ki yali aweddeyo nga Kenza amaze omuzingazingako era nkulawula mwana to dating nga omuntu ali mu limelight yemu gy'olimu andi mwena mubalumulwanira ekintu eki lutaya lwaki mukazi we yamala n'akakkana oba lutaye n'aleka mukazi n'ayitawo ate nga bona baali wamu lwaki Misa kiteyaleeta mukazi we n'ayimba Kenza alina Nyamutoolo ayimba Kyuvula ajja kufuuka wakabi okimanyi nti Samu ne Sophie basigala bonna benkanankana level yemu mu kuyimba olwokuba basalawo batambuze ekintu kimu bonna kati benkanankana toyinza gamba nti gundi asinga ku gundi oba Samu asinga ku Sophie toyinza gamba Sophie asinga ku bwekityo bwekyakolebwa mu industry bwekityo basita temwesobola Kenzo tesobola ne Rema tasobola anti buli omu abeera bibi buli omu ayagala okuba nga ali wali ku top
onagabera kutobugera by'omwana mufamu fa abalunzi temubaamu buluzi mbiri n'obeera oyina ente 10 mubaamu ennume ki olabye ensi bweri naffe twali twagala nnyo music industry twali twagala nnyo amawulire twali badde tuwasa mu abo oba twali badde tuzaala mu abo baatulema lwa nsonga tosobola kusigala na mulimu guno ofuka kati lwadde osinga mbadde naali badde ninako abanjogerako bangi yali bawagundi yali gonegoneri yagwa tebiri wononya no byonjogerako ne bibula naye nga ate bibi bingi bye nnina n'olwokuba nti tewaliwo yasobola byasanguza si wa butaala nti ajja byasanguza bikome eyo era oyinza okwewunya nga Shiba ekimuganya okwogera nti no baawe ng'ali mu industry akawulidde ako abaana batambuza kifaananyi bannamawulire buli omwanya n'ekifaananyi kye kankuddemu olwaleero nako mukawulire bannamawulire nga temunnatomera kuba lumu nabalako nga mutomedde ono omuvubuka eyali eyesiba ku winenwagi yabatomeza njukirako abamuwala eginalako kyano omu ng'ono omuzibe abatomeza bangi ng'ate waliwo omuntu gwe nakubira nga yakamukolako interview nemuga nti omukozi gw'okozeko interview akulimba omukubira of course naye akimanyi nga yakagita nemugamba oyo gw'okozeko interview wali badde ogijjayo mufu akulimba because nze nkola mu intelligence sijja kulimba ate ndi analyst kati mba ndi analyst manyi omuntu nze nkutumya butumizi bwe nemanti ono atulimba bw'owoza nti nkulimba nja kujaza ku famire obuze mukyala wange kuba yaliwo nga mugamba era namukubira waali nemugamba ngenda kuyamba ono oyo omusajja amulimba nenga mukyala wange nkuwadde wikisezi bw'otowulire nti bino bikyuse because ffe waliwo ebintu by'olimba nga ffe tubisobola obikola ki obiraba ekiganya Shiba okulaga omusajja ayinza okuba omusajja ali mu industry muno kubanga atali mu industry yali badde kati omulaga nga taliko mukyala we either nga yagadde mukamusajja mukamukazi ekyo nakyo kitegeera nga gwe yazaddemu ayi mufumbo Shiba ayinza okuba nga gwalinamu olubuto nga mufumbo omusajja nga muki oba nga ali mu industry tekisoboka tasobola kuba wa industry ayinawe bambi anti bibiri bino tobyawudde tuneno kugambye ayinza okubanga nga mufumbo ni waba tali mu industry bw'anaaba nga si mufumbo wa mu industry ekyo nakyo kankikubuulire tebakweka musajja tebakweka mwana ebyo bintu biri bibiri tebakweka musajja tebakweka mwana bw'anaazaala omwana taatumwe mannya yaba ekika ky'omukazi tebagambe nti Shiba yatuzaalidde omwana nti n'ab'ekika ky'omusajja bagenda sirika bagana okwogera ku mwana wa muganda wa mutabani waabwe bonna oba ye tajja bagamba nti bana nze nazadde mu Shiba styling up man tukiwe kadde give it time Katonda ensi yagitonda nga tewaliwo ogenda kuyimirirako buno ensi teyimirira okitegedde enkuba ne bwetonya saa sigala zigenda enjuba olwokuba teyase tekigaana saa kusigala nga zambuka waggulu ekyo nayo kiyige yasooka n'abalimba talina lubuto nekimukigumira nemugumiikiriza kati temwalulabye nze kyenebaziza kimu yatusiibudde bulungi anti gwe tokamanyi teri aweza myaka 10 naddamu n'afuuka wakabi tomanyi nti mwogera emyaka 10 nga nyimba kati ngenda kwe konsati gyobakoledde emyaka 10 obanga abasiibula teri aweza 10 naddamu n'afuuka sita oba olitayalinga bulitayalinzi omukyala teyagambyeko nti bannaye mweraba bayi ebikolwa si bigambo lwaki yaleese olubuto nga luli open ono omuwala chosen back yalina olubuto nga yalulaga waking up oba banaye amawulire mwagasomera wa abantu babakwera mwana mmwe mukyayonoonya industry mwe singa muli bagagga mulimu okuvugwa
nze ngugambe shiba yatusiibudde gwoba tokkiriza kireke wabula ekirungi yatusiibudde akikoze nga she's a queen aba maama yensonga lwaki abalaze olubuto nti ama queen era I'm happy for you bino mbadde mwogerako byonna byakoze ki yali yasiibudde erinnya lyamaze oddikola ki odditereeza byonna mbikoze mubyogedde for more than 10 years wabula this is me I'm a queen temumanyi and a queen mother yatulaze ntubale tetumumanyi kati abadde bamwogerako emize emikyamu mwaswadde tuvola kati mwabuukidde tata wamwana yani nga bulijjo temwogera ebyo bulijjo mugamba shiba ayina emize emibi wake up guys Jose gwa abadde abyogera wano by the way nga tunava na kumpewo nkwegayiridde bw'oba oyagala omukutu gwo gusigale nga gukyatinga nga guliko bei oyo omuvubuka musasuli abavubuka batta emikutu gyammwe muva naye alina family alina bagamba nkola nani ALLANCRUZ ALLANCRUZ amulaba alina abantu bangi era show bazikola era mba mujjawo interview akimanyi bakutemera ng'ogyeko nze niye abajja wano ku show bakutemera abasinga ino saabasinga abamu anti abo be mukolako abalaba nga bakukola ki nga bantemera nayagala naye nkuba oluseke nayagala mu balansinge because omuyita omuganja tugende tukole ki tukole neyange neyanziza Rasama the teacher yes analyzing music bulungi nnyo industry industry analyzing music nzijja ngo mpise buyisi kati ngenda muyita ne week ejja bwe naba wendi saagala nkugalantinge ajja kubaawo no tugende mpola siganye nti nkumi wabula njagala omanye nti nange mba ne schedule tujja kola schedule sebo kubanga oyinza okuga nti ku Monday ejja ne bansindika nga ngenda okugendera sha oba nga nina okubeerawa ojja kubeerawo no saagala 100% ogibale bwenfa atojja kufa no come on katunaleka mumanyira bajjajja bakyakwagala bajja nga tokyasiibula bwoti because natuuka kino kitegeeza ki ekyo kino pyramid etegeeza ki bakati nkunyonyola ntya ekyo nakyo tekyetaaga show number bonduwono obondabye ojja okumbuuza yensonga lwaki gambye ti music industry bamusamirira buki musamirize kale buli eyafudde ntasamiridde music industry yagwa saagala kusukako wano olunaku olwaleero ALLANCRUZ gemanya CRUZ exclusive gwe mukutu nkoze ne Jose ku kamera abeerako bulungi nnyo banaye fonawo musibe bulungi mwera wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga bayina n'esiina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri Origino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga